ate ye Namutuka w'enkuba eyatonye atikudde obusolya ku masomero ag'enjawulo mu Kampala, Wakiso ne Mukono. Abayizi abamu basigadde tebalina wa kusomera ate nga n'abalala we begeka oluba tewali. Bano balajanidde gavumenti okusobola okubayamba. Enkuba eyatonye yatikudde akaseera kusibiryako Muslim Primary n'eri Akasomo Mixed Primary isangibwa mu Kazo Central Zone. Waliwo ekizimbe ekisulako bbaasa waffe, ofiisi z'essomero, abaana ba P7 we basomera ne P6 nakyo kyabambulukuseeko amabaati. Abayizi abamu basigadde tebalina wa kusomera. Abutuzobuzi babatadde ku bukiiko obudduka y'amasomero bwe bagamba nti amasomero buli ensimbi wabula tebufaayo kugaddaabiriza. Tuzizze tukuba omulanga eri gavumenti okujja okuddukanya essomero lyaffe ng'erina abantu abatuufu. Ekyo kiwaliza Ludimeya Sserungi Lukwago okutuuka mu kifo kino abagumiza nti bakulira muri gavumenti okuddaabiza amasomero wabula nga ekibadde kigalwisizza ly'ebbula ly'ebikozesebwa. Interventions ez'amaanyi zirina okukolebwa akaseera kano kutaasa ssomero lyaffe kuba abaana balina okusoma kyekisookerwako then tumalirize n'ensonga ezo. Zaidi Kulumu omukulu w'essomero lya Kampi Muslim ategeezza nti okuva ku 2024 kati gy'emyaka 49 essomero lino tebaddangamu kuliddaabiriza wabula nga basiga busizi langi. Abasomesa bakoseddwa basula okumpi ennyumba z'abambuseeko naye omukisa omulungi obulamu tebwakoseddwa, tewali yakoseddwa. Kale amabaati agaliko agamu gasangiddwa nga makadde nnyo n'embaawo kiba nti twafunye obuzibu buno. Kino lyazima 1932 tuli mu 2023 mulaba emyaka eyo olaba nga mingi nnyo. Abaana wano babeera mu kufa bw'otunuulira ebizimbe ebiri mu Kawempe. Ku nkuba eno ekyatonnya tukyasuubira nina amabaati amalala gasigaddeko gasobolera ddala bulungi okuvaako kubanga tegakyayina maanyi ago gasobola kubanga galemerako ng'empewo ey'amaanyi ezze. Mu ngeri emu ku byatonye ebise bya Lumagombola 2 okuli Champions Nagala Town Council bafumya miyagi mu bimu ku bikoseddwa buli mwezi bya Nakanyonyi project primary school nga lina kizimbe okuli ebiina bina kyaguddemu nga abayizi okuli P6 P5 P4 P3 tebalina wa kusomera. Omusomesa w'Eddamukwaya ya gavumenti olw'embeera eno gye basaze kusomera ku makya basaze okuta abayizi baddeyo eka. Gavumenti yonna gye muli mutudduukire tusobola okumalako ttaamu oba omwaka oba okweyongerayo. Omutuuze Donald Mpadwa ne mukyalo Harriet Najuma n'abaana baabwe basatu basimatuse olw'akasolako ennyumba yaabwe okutikukako. Kayise mu bbanga ne tusigala awo. Nagenza okulyanga ebisenge byonna nga bijja byonna nga biyiika buyisi. Isaac Kambule Mbewe Nakifuma Nagalama Town Council ne Jamiru Yiga nga ssentebe w'eggombolola eky'Ampisi boogedde ku mbeera. Enkuba etandika okujja ng'erimu omuzira omungi n'ekibuyaga omungi neyonoona amayumba gali ku ttaka naye ekituyambye nti tetufunyeemu bakozeseddwa nnyo. 10 gavuddeko amabaati wamu n'okusaanyaawo ensuku, emmere, mayumba okugwa ku ttaka, ebisolo okufa. N'olwekyo mbadde nsaba gavumenti etuyambe buyambi abantu bano obeeko kye basuulira abo oba butundubaali esanzwe tujja tubakubira obutundubaali. Mu ekyo RDC omukulu Najati Fatuma Mandisaba neyegasika okulemezebwa n'eyekubira enduulu eri gavumenti okubadduukirira kuba n'eddwaliro lya Kyampisi Center 3 lyakubiddwa omuti. Ekyalo nga Kyampisi ky'abakadde Kasaala ne Namengo byonna n'eddwaliro erya Health Center 3 mu ggombolola y'Ekyampisi byasaanyiziddwawo kibuyaga n'omuyaga omungi ogwatonye mu nkuba ey'eggulo. Tugenda kuwummulamu katono ge wakalaba ge matono amangi gajja mu kitundu kyaffe ekyokubiri n'ebitundu byaffe ebirala. Katuwummulemu tudde tosobwagano.